Motoka ya Toyota Hiace namba UAN 282A yevuddeko emberebezi bwe wamattuse ku luguudo Namirembe n'egaana okusiba ng'eno omugoba waayo atafunise mannya agireese bukolokolo n'etomera omugoba wa bodaboda ategerekese nga ye Simon Peter n'emukuba ku loole ng'ono afiiriddewo ate n'erumba emmotoka ya buyonjo gyekubye n'egijja ku luguudo ssaako kamunye endala. Abalabyeko naagwe bagamba nti bangi ko badde basala oluguudo bafunye obuvune nga bataasa obulamu n'okudduka emmotoka ebadde egaanye okusiba. Amyuka akulira traffic mu Kampala abadde mu kifo kino Israel Wambosho annyonnyodde kyalabyeko. We don't know the exact number because we are still at the scene and trying to establish the real number which might have got involved in this accident. Y'emmotoka ya buyonjo ekubiddwa n'eva ku luguudo ate erumbye akamu ku buduuka obuli ku kisaawe ky'e Nakivubo neeyasa endabirwamu kyokka omugoba waayo awonye n'abadde mu dduuka ne batafuna buvune. Abadde mu kifo kino balomboze buli omu kyalabye mu kutya okubadde wano. Kyamazima singa badde wano tewaliwo kwekalakaasa singa olengera wano ekiri wano naye olw'okuba nnyo tewaliwo kwekalakaasa balemye okutaasa abantu bazamba bagenda kunoonyeza kale badde banoonyereza ki tewaliwo na wadde buyambi bwonna bwonna kuva eri wadde ekyatuyamba kituswazizza nnyo nnyo nnyo. Kanusike Kabenja Kasusu mu kifo kino nga ne gye buvuddeko myaka 2 egiyise bbaasi yalemera omugoba waayo era n'eggo ya mmotoka ssaako ne tulera nga tekinnamanyikibwa ku mugotteko oguli mu kifo kino aba traffic kye bagenda okukola naddala ku mmotoka ziganyeganya eziwamattuka ku kasozi Namirembe.